Wanombela nzijeko wigi natero tuke waka. It's high time wabachada tuyimirire ne bachala bannaffe. As we are waiting 21 November to stop domestic violence, to stop rape, bannange abakazi bangi they are victim. Abachala tuyimirire ne omukyalo oyo mama Kalo as a parent, as a mother. Mukyala wa Brian White bayino kubanga beko baana ne batta oyo omwana because lwaki eddwaliro balemera Kalo era lwaki bamusanga mu mulongoosezza wakati. Bambi owekitiibwa omulamuzi ne judiciary tubeebaza nga tetunnagenda mu 21st November we to stopping okwegatta ku bakyala mu nsi yonna abali mu kulwanirira eddembe abafeesinga domestic violence abafiiramu be barepinga. We are all victim. I myself am a victim. Teri kutira ku kisajja kyonna liiso agende luzira asavinge ate muwe justice family. Olw'okuba nti family baavu tekitegeeza nti tebadiservinga justice. Omukyalo oyo n'omwami mama wa Kalo mubawe justice. It's high time omuntu okufa wane Kampala n'abulwako n'ejjogerero. Brian White ba mafia tebamutumangako kola sabo church bikoze bitya. Ba mafia oba muzeeyi tamutumangako. A murder case is a murder case. And we are seeking for Carol's justice. And in Sembyayo nga Brian White nkusima byo wankolera mu budde obutuufu. I appreciate. But according to traumas ezigolokusebwa n'ebigenda mu nsi nti abakazi tetufuna justice tetuyina bwogerero hazi namuyimbwa Women Development Initiative Uganda Limited erwanirira eddembe ly'omwana ow'obuwala. Omuwala oyo mwamutta. We muba temwamutta let the court do ogwayo. Ate era kansuubire nti kooti eneesaza mazima. Omulamuzi n'atalya nguzi. Akakakoti ke mulimu akachief magistrate sike kalabo ogwo omusango muyino okugenda mu high court ate ogwo omusango teguli bailable. It's a capital offense. Enough is enough. Are we together? Abachala Jew. I'm so happy nti bamulumbye ne bamujja mu kitanda n'akuba enduulu nga bulijjo takuba nduulu ng'akola ezo zi interview. I'm so happy. I'm so happy. As facing justice. Bwe tukeera ku macha ne tubba sente naffe batusibe tu facing justice. Buli mbwe ino sasulirwa. Kati nno musibe bulungi. Nze nnakikuma muddo omuliro kubanga mmumanyi. Nanga I would have fallen a victim nendeko obwana bwange. So kati manya nti bangi buli obuwala bwe ya raping ne bugenda mu parliament ne babizikiza. This time around mumujjanjabe bamutwale emulago bamujjanjaba awone. Akomewo mu kooti nga atambula. Kale mwera bansigadde nze namuyimbwa. Director and co-founder. I'm the director and founder of Namuyimbwa Women Development Initiative Uganda Limited. Abachala Ju mbagala nnyo mwenna abachala. It was even too late. Narwawo kiri azinga that I have to stand for women. Abachala kati mumanye munninanga kirabo. Brian White must face justice. Abasajja abakuba abakazi naye banaakundeetera tujja kunoonya bakusibe embwa gwolinga emmana. Basajja mmwe tubakooyo kuba abakazi, basajja mmwe tubakooyo tulugunya abaana ab'obuwala mulinga amazzi. Justice gwe jamu mu inbox yange ompeereko kabbaako olabe we ngenda okatwala ku poliisi tukasibe. Kafeesinge justice. Ucha umbwa wewe.